bwe kinaabanga abantu bagoberedde ebirowoozo byange mba hafu eka y'ebisagazi n'oliisa ente z'amata 4 n'otufunanga lita z'amata ago 5 oba 6 buli lunaku ew'omuwarabu awanyowaawo tutandike kufaafaagana na kunoonya katale k'amata naye nga sigenze mu malungu mu buddu. Why did we leave those foreign countries? Why did I leave after 10 years when I had got permanent residence and citizenship? Because abantu abamu bategeera egundi obukyalo tebuli babwammwe. Whether we want it or not, ekintu ekyo kijja kutuuka ekiseera kikome. Kati bwe kinaakoma abaana baffe abavubuka bonna siwakanya programs za government nziraba, but I have clearly seen abaana bonna bebawadde sente ezo miliyoni 1.5 bazigulamu smartphone ne bagloka bagenda ku TikTok ate ne bafumirako ne government ne bafumirako n'abantu abalala. Buno obusente bwemwatuwa bangi nnyo naddala ababoda abatera okunvuga nange katono nfiirwa abalaalo bange kubanga nabawandiisaayo buli yazifuna ekirungi ekyange abalaalo balungi bo bazenyweramu mwenge okumala wiiki namba paka lwe zaabagwako ne badda ku mirimu gyabwe. Toyinza kukulaakulanya ggwanga mu kugaba sente. I want to tell you that my model ey'okulaga abantu nti tekikwetaagisa miliyoni 2.5-3 okuzimba ekiyumba ky'ente, tekikwetaagisa kufuna nte evudde Kenya ekamwa litas 2.5 miliyoni 10-12, tekikwetaagisa kuzimba kiyumba kya kabi nnyo, tekikwetaagisa silage wa kabi nnyo okubeera n'ente ng'ogiriisiza ku zero grazing. I want to tell all the pattern sundry, njagala okutegeeza buli muntu yenna abantu ekiba enkalejingisiza mbagambe bajje ewange. Njagadde okubalaga nti omusajja omugagga asobola okuzimba ebiyumba ebyakabye ennyo bino bye mulaba ku gundi. Ye yakwata bukwasika litunsi n'asima ebinnya n'aseekamu n'akuba waggulu emisumaali n'aleka ekibangirizi kinene kimu wano kimu wali n'agula n'ente mwankole eza cross nga nungi n'azireeta n'aziriisa. Nze nina capacity esobola okugula ente oba 2 nga mbijje Kenya, but it is to set a bad precedent